Frank Senteza yali omu ku bakuumi ba President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono yafa mu mwaka gwa 2020 ku bigambibwa nti emu ku mmotoka z'amagye ezaali ziwerekera oluseregende lw'emmotoka za Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ava e Masaka okudda e Kampala. Ku bigambibwa nti omu ku bannamawulire abaali bamuwerekeddeko Ashraf Kasirye yali akubidde ekintu ekiteeberezebwa okubeera essasi ku mutwe, kale mu bwangu nga bamuddusa okufuna obujjanjabi obusingawo. Ate kigambibwa nti Frank Senteza yatomerwemu ku mmotoka z'amagye mu Ntenvu w'omwaka gwa 2020. Kati bannakibiina baasalawo okujjukiranga Frank Senteza n'abalala abafa mu ngeri bw'eti. Era olwaleero bakuŋŋaanidde ku lutikko ekitovu mu kuyimba mmisa ey'okusabira abagenzi. Bwana mukulu wa lutikko eno Reverend Father Andrew Kyamufumba akulembeddemu okuyimba mmisa agugumbudde gavumenti n'ebitongole by'ebyokwerinda olw'ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu ebisusse mu ggwanga. Abantu bangi balwanirira emirembe tibaligituukako okutuusa lwe balitandika okulwanirira eddembe lyabwe. Ekisooka freedom, 2 peace. Tuwali ojja kusangaawo peace otwala emirembe ogyetikka, it isn't there. Emirembe, peace, is just a born child of freedom. Bangi tibeetegese kulwanirira ddembe lyabwe naye beetegese okusanyukira mirembe gye batalifuna. President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kujjukiza abantu ebyaliwo nga Frank Senteza afuna akabenje okutuuka okufa. Yapayinga the ultimate price nga talina kifo we yesimbye, talina kyayagala n'ekimu wabula ensi ye okutereera. Era nga yeewadde ekyo n'ekibaawo kibeewo, lazima abo abantu be yali yesize, be twali twesize ffenna batuuke mu bifo ebyo bakyuse obulamu bwaffe. Kyanaku tinaabamu tebakyasobola yadde okuwaayo eddakiika 5 okujja okusabira Frank Senteza. Kyagulanyi era akuutidde abantu okubeera ab'amazima n'okulemera ku nsonga nga balwanirira enkyukakyuka. Baganda bange mubeere ba mazima. Ekifo kye baalimu nga bateesa bali bakiyita Chobe Lodge. Sijja babuulira baani naye nkakasa engeri gye njogedde ekifo bo bakitegedde nti nakimanya. Kyagulanyi agumiza abantu bonna abeetabye mu kusinza kuno bw'atyo n'abasaba obutaggwaamu maanyi ng'era ategeezezza nti n'enkola ya kkunga ekyatojjera bulungi mu Masaka. Njagala obazzaamu amaanyi, buli kimu kiri ku sayidi yaffe, amateeka gali ku sayidi yaffe, abantu bali ku sayidi yaffe, Katonda ali ku sayidi yaffe, n'emyaka giri ku sayidi yaffe. Akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi atukizza eky'okubanja gavumenti abawagizi baabwe abaabuzibwawo. Nze nzikiriza nti okusonyiwa tekuggyaawo kubanja bwenkanya, kubanga obwenkanya kiyamba okutangira omuntu omulala yenna eyali agadde okola ekintu ekimu oba ekirala. So tukyabanja obwenkanya ku lwa Frank Senteza eyattibwa ne bannaffe abalala abattibwa, bannaffe abali mu makomera awatali musango, bannaffe abaabuzibwawo. Bazadde ba Frank Senteza beebazizza nnyo obukulembeze bwa National Unity Platform olw'okujjukiranga omwana waabwe. Oba oluusi tubireka awo ne tutabitwala ne tubisoma busomi naye nga tutubitutte. Tuyambe abali mu nnaku ne mu buyinike bafune okukubagizibwa n'okuyambibwa. Baseba bannuupu mu kikoze. Sulaiman Ssebuggwawo ne Yusuf Muuluzi, BBS Terefina, Gambuze. Eyo nga tuvuddeyo ate yenna mukadde Sophia Nampa adduukiriddwa n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa